tubalamusiza kwa mwina bali kutogwa Day Still Hope abali ku Day Still Hope to Age Media Testimony TV Tish TV mwale kubanga ate mutugoberera mukama tukwebaza olw'amakyama alungi obukeseza nga tukyali balamu sirwa amaanyi sirwa buyinza wabula olw'omwoyo otwaniza okubeerawo okwo era omwoyo omutukuvu ajja tusomese tulungamye mu Kristo Yesu mwana Katonda wantusabidde amina. Nako wale tutunulie wali akatambudde nnyo ku mukutu gwa TikTok by the way. Kali ku page ya wajita Pastor Sunday Wire. Akantu wako omubuulizi yabadde awakyakulabirako omuzungu kyayita an illustration. Naye abantu bakakutte bubi. Manyi ensi yo eyagala ebyononese bo tebategedde ki kye babaddeko bo kasita balabiyewo kofini bbiri ne balabawo n'omuntu ng'ava mu kofini ne bagamba mupasita abadde azuukiza abafu. Naye akatambyako okawo obudde n'okalaba bulungi ojja tegeera nti yabadde an illustration, yabadde ageeza okusiigira ekifaananyi ekinabeerawo ku lunaku lw'amazuukira era puca nti abo abawumulira mukama waffe balizuukira, naye abo abaafiira mu bibi byabwe banakanya baga abannaye amazuukira nga tebakola ki nga tebavaayo. Jankutereyo akatambi ako mu ddakiika zigenda kubanga 2 naawe okalabe kubanga buli omu akavuunudde mu ngeri ye, buli omu bana bakakoze mu challenge banoonya content abavuze kati bo balabyako omukasta yakamisleadinze ndowooza ne balowooza nti pastor abadde azookiza abafu. Naye njagala okawulirize onumala okawuliriza nja kujja tweyongereyo. There's not going to be any dead born again, but they're going to come up out of the ground and they're going to go to meet Jesus in the sky. Do you know what it's going to be like? Do you know what it's going to look like? Bishop, I want you to pretend that's the horn. I want you to blow that trumpet on that getting up morning and you just watch what happens. Whoa! The dead in Christ are going to rise up with the shout and with the trumpet God. They're going to praise Him. They're going to worship Him. They're going to lift Him up. They're not going to stop. But they're going to be with Jesus. But wait a minute. Hello? It's resurrection morning. Come on. It's time to get up. Blow it again. Can you hear it? Can you not hear? The dead in Christ got up, but the dead in themselves are staying dead. This brother is in heaven, but this person is in hell. I want you to hear me. I don't care how many sins my friends committed. If he buried it in the blood of Jesus, all of the mistakes pass away. Kale butereevu ndowooza okalabye akatambi ako naye amanyi sitaani yanoonya engeri yonna gy'ateeka ekko ku kanisa oba ku mubiri gwa Kristo. Anoonya mu buli ngeri yonna gy'ayinza okuleeteramu abantu obutategeera kigambo kya Katonda. Kale wano osanga n'omulokole atalina kubikulirwa agenda n'ebya social media byeyogera ajja kukikkiriza era abajatandika Pastor Sunday Wire omukuba
kumwogerera nga wali omufere sowolereza muntu yenna naye kana akatambi yabadde an illustration badde bakulaga nti akagombo ekalivuga abo abaawumulira mukama waffe balizuukira in fact liri basanyu gye bali naye abaana ku TikTok basazeemu ebyabwe boogedde ebyabwe bavumya abalokole muli basiro pastor abalimba ati a lot has been spoken kati nga ffe abategeera ku bintu akatonotono Katonda tuwadde okutegeera okutono naawe ategeera ebintu ndowooza omanyi kiki kyekitegeeza wobanga okola spiritual analysis tobesingira ku by'abantu beboogedde kkiriza omwoyo wa Mukama ayogere naawe nga ggwe oleme kugendera ku ki oleme kugendera ku by'abantu kati akantu bakakakolamu ba challenges meka ninga buli omu ayogera bibye tebikwatagana mbasani pastor yazuukiza omuntu nedda babadde bakulaga an illustration manya abamutwala school fees omuntu akulaga kiki ekiribaawo naye abadde omuntu amanyi bya mwoyo ye wabiraba aba alabye content wabiraba yayogera kyonna kyekiri ayera abaana abatematemamu bukiripu omuntu abeera n'atemamu kakiripu katini kati n'akasuula gy'akasuula naye nga tataddeyo kintu kyonna nga wekibadde kyatandise kitya kofini ezo zazitya ku kituuti okitegera naye singa ofuna obudde n'owuliriza message eyo yonna ojja tegeera nti yabadde alina kyasongako yabadde alina kyabalaga yabadde talina gwazuukiza social media eno wotagyegendereza wotakulembere mwoyo wa Katonda noleka social media ekuvuge social media ejja kufuula kyeyagala bangi ebakyusiza abaali bategeera kati bakunama gwe yabeera n'obudde obusoma Bayibuli kakati obudde bwonna obubeera ku TikTok n'ebintu ebirala social media nungi tujibulirako enjiri era nawano kyenkola era ndi ku social media naye olina okubeera n'omwoyo w'amagezi Mukama akuyambe before you react ababezi tetusaba banenya tesaba basalira musango kubanga sitaani byayagala ebyo era balina okukozesa sitaani byayagala era ojja kusangayo n'omukkiriza yange naye ayogera byebimu kubanga ye talina kubikkulirwa ali awo atwalibwa buli ekizze so mulokole nga tonaba ku reactinga nnyo kwogera bingi nti yo yaliwo ate sooka odde eri omwoyo wa Katonda akuluŋŋamye so bantu bamisiriidinza abalala boogedde bingi anibadde ntero scrollingako ku mikutu egy'enjawulo naye ng'olaba abantu boogera bingi babuzaabuza abantu olwakatambi ako nga teyakawadde budde yakalabye ku peji ya mulala nga ayogera ebibye naye nagaba naye kati kanjogera ebyange naye nga tatutte budde kukola analysis tatutte budde kunoonya full video eyo kanjirabe byabadde bitya ye naavaayo bapasita abafere abazuukiza abafu so mulokole social media zetugambye nti gyesonyiwe kubanga naye tunagamba tojja givaako naye wabula tukusaba obeere mukalabakalaba beera mujagujagu beera mugezigezi kiza omwoyo wa Mukama akuluŋŋamye buli kintu kyonna kyolaba ku social media sooka nga tonaba kuliyakitinga kwogera byo byonna byowulira ku mutima gwo weebuuze ku mwoyo wa Katonda n'ekirala kolangako research lokole kolangako research nga tonaba kwogera kintu kyonna otherwise ojja kwekuba equalizer so kyekyo njagadde okuyisaawo eri abo bonna abali kujolonga ekkanisa ya Kristo abali kujolonga omusumba n'abali kuba ebituli mu mubiri gwa Kristo naye nga bakozesa akatambi kebataategedde bo kiki kabadde kikategeeza oba illustration eyo yabadde etegeeza kibo kasaba alabye mayanda bamu kasaba alaba akutte Bayibuli oyo pastor buli balaba omusalaba eyo kanisa sitaani kakati naye ebyo byakozesa sitaani yava mu masaba g'essubi ayina amategula okitegeera so sitaani naye amanyi kati saawa zino kati bo webalaba eki webalaba gundi eno
coffin pastor ali kubuulira nti ali kuzuukiza ki ali kuzuukiza abafu naye nga ekyaddala omusumba yabadde alina illustration gyebadde agezaako okuba nga alaga abantu. Mukama tukwebaza era tusaba otuwa omwoyo w'amagezi okutegeera okubikkulirwa n'okumanya tuleme kuba nga tetutwalibwa na buli kizze na buli kifulumye wabula tubeeko omwoyo omutukuvu gwe twebuuzaako nga yeggwe kubanga gw'omanyi byonna mu byonna mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Amiina era amiina. Tubagala nnyo ndoza kampumulemu enkomawo waliwo amawulire agafulumye agakwata ku nviiri. Yita maamawo, yita sisitawo, yita buli kitonde kikazi musobola okuba nga ate muwulira amawulire gano ebikanga bino ebikwata ku nviiri ezo ze musiba. Bwe tunamala ate okuva mu kuwummula mu dakiika ntono. Shalom.